nga batukimanyi nti wali omukka tewabula muliro. Era muganda wange gwampuliriza, njagala okutegeeza nti kasookedde nga Uganda ebala abantu oba kye bayita national census ku guno omulundi, nti ebyava mu kubala abantu twegamba byali tebimatiza bulungi nnyo okusinziira ku kuteebereza kwa buli omu, naye ng'ate era tekyewuunyisa nti abantu buli omu yateebereza okubeera nti n'abantu bajja kuba bangi nnyo, oba miliyoni nga 48 oba nga 5 okusinziira katugeze kali ku wayase yanyuka mu lockdown. Naye abantu baali munnange bali eyo mu miliyoni 46 zokka. Naye jjukira nti Uganda essaawa eno we tuli abantu bangi nnyo bwe twava mu lockdown baakuluumulukuka, kubanga guno gwe mulimu oguliwo, kukuluumulula baana obulango buyita buli wamu, okubeera ng'abaana babakuluumulula okubajja mu Uganda okubatwala okuba ebyeyo mu nsi z'Abawarabu. Era gwe bw'obanga obadde ku ground wano e Uganda olaba buli muvubuka yenna wayitawo ebbanga ttono nnyo nti oyo yagenda, gundi yagenda Kuwait, yagenda wa bangi nnyo bemmanyi. Okugeza kasibe zino saluuni mwe tusalira enviiri, kati mulimu abawala bano bamala okusala enviiri oba naakunaaza mu mutwe w'ebityo, era ogenda okubuuza nti omuwala aliwa, nti munnange yagenze mu nsi z'Abawarabu. Ekyongera okubeera nga kikakasa nti ddala kituufu abaana bakuluumulukuka bava mu Uganda bagenda mu nsi z'Abawarabu. Kakati ekyokubeera mu lockdown kyayisa bubi nnyo abantu, era buli omu n'aba ng'akolerera ekyo kyakuva mu ggwanga. Era abantu abaali banoonya passport mu kiseera ekyo mujjukire ku immigration baali bangi nnyo nnyo. Kati munnange tubadde tuli awo nga aba Uganda Bureau of Standards bwe batyo data gwe baali baateekayo ku mutimbagano okulaga obungi bw'abantu abali mu Uganda, bwe batyo ne babijjayo ng'era ensonga gye bawa nti waaliwo ebitaatambula bulungi, kwegamba oba oli awo tebiri accurate bulungi mu estimates ze baakola gye buvuddeko. Kale kwegamba ne babijjayo nga bagamba nti bagenda kubeera nga bakitunulamu bateekeyo ndowooza ebituufu. General Museveni n'avayo n'agamba nti naye kennyini ali surprised kuba yatugamba nti naye mukubuli omulundi nti nze mbadde manyi abantu bali mu miliyoni 48 49, naye kini surprise nze okuba nti bali mu miliyoni 46 bangamba 45 9. Era nga NRM jjukira nti baali bakoze dda okuwandiisa kw'abammemba ba NRM, mujjukire bulungi nnyo, ne batukakasa nti muganda wange bakuŋŋanyizza miliyoni z'abantu eziri mu 18 nga bonna banna NRM. Kati bino bigenda okujja ebya population okulangirira obungi bw'abantu abali mu ggwanga, nga batugamba nti abaana abali wansi w'emyaka 17 bali mu miliyoni nga 23. Kiba kitegeeza ki? Nti obungi bw'abantu obulala obusigaddewo tebusobola kubeera nga buweza miliyoni ziri 18 NRM ze yali eyogerako, era awo ne balabika nga baakagwa. Kale kwegamba nga bwe nkutegeezezza muganda wange gwe ampuliriza nti ewali omukka tewabula muliro. Tetumanyi lwaki bino oba kiki ekiddako tetukimanyi, naye nsuubira okubanga oba bye boogerako nti oba ebitaatambula bulungi, kubanga jjukira nti abantu abaabala abaali babala abantu baali balina tabuzi nga za mulembe nnyo, era data nga bamuyingiza bulungi nnyo, ewatali kubuusabuusa kwonna nti wayinza okubeera nga waliwo ensobi nti empapula zaabula, ewatali kubuusabuusa kwonna nti wayinza okubeerawo ensobi
nti empapula zaabula nti baali bawandiikako bipapula era nga bwe babiteekanga awo bwe batyo nga bigenda butereevu ku mutimbagano mu kubiyingiza. Kyentegeeza bwe babiyingizanga bwe bati nga bigenda butereevu ku mutimbagano. Jjukira nti bino byali birina okujjayo ebyama bingi nnyo. Nakutegeezezza wano nti omukyala yambuuza nti naye ggwe wafunako ku ssente za parish development model oba emyuga n'ebirala nti kati mu kukimbuza ne mubuuza wange naye waliwo we mulina nga baazifuna n'aŋŋamba nze sinabirejisitaringa yadde n'omu munne gwe yajja naye n'aŋŋamba nti ye yafunyeeyo omu. Ekyo ne kibeeraawo nakiwulira naye jjukira nti ssente ziri zigabwa ebyo ne bibeeraawo. Kakati ekyo kale kiyinza okuba nga tekibayigula ttama bbo nga bbo. Naye obungi bw'abantu buno jjukira tugenda mu kalulu ka 2026 bano baakola dde ekibalo kyabwe kirina okumaakinga butereevu n'obungi bw'abantu obuliwo kubanga bo already buli muntu yenna nange kennyini nnyini buli omu baamukwata offside nga bagamba abantu tebawera. Kale katugambe nti nno okusinziira ku kubala kw'abantu bano ku luno baabala bubi abantu tebaali bagayaavu nnyo kubanga abantu nga baatambula njagala okubuulira ne batuuka okubeera nga batambula abeeyo twabamaze abeeyo bannange mulinako abantu be tutanaba kubeera nga tubala eyo tyadedda tewali ne batambula ne batuuka ekiseera ne bagamba owange nze eno baweddeyo naye eno baweddeyo. Ekitegeeza nti abantu baababala tebabali ekinusu abantu baababala. Naye ekikulu kya byonna nti population kituufu eya Uganda singa abantu babadde tebakulumulukuka kugenda bweru okuba byeyo abavubuka naddala yandibadde ewera nze nsuubira okuba ne milioni 5 boolyawo zaalibadde zisukka 5 mu awo. Naye ekikulu kya byonna gyensonga lwaki okiraba nti abato bangi nnyo abali wansi w'emyaka 17 kubanga babeera tebanatuuka kiseera kubeera nti bagenda okuba ebyo. Naye bano bonna bano bali mu myaka 18, 19, 20. Njagala okubuulira gwe muganda wange ampuliriza abo bonna balowooza ekintu eki kugenda kukuba kyeyo. Balowooza ekintu eki kugenda kukuba kyeyo mu nsi z'Abawarabu oba okugenda mu nsi endala. Kubanga gwe weebuuze teri muntu ayogera ku nsonga eyo naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti newankubadde abantu babeera bafuluma eggwanga babadde nga bajja bafuluma naye ku guno omulundi kyasukka abantu ababeera ku airport ekyo bakimanyi bulungi nnyo nti buli kaseera abaana babeera babatwala. Kati olwo bo ne bajja babala ekibalo kyabwe. Kati tugenda mu byobufuzi tugenda mu kalulu ka 2026 kubanga akalulu jjukira already kati baakabba dda ng'edda bwe riti. Nsuubira okuba nti kino ekigenda mu maaso ekyokubeera nti ate kati figures ze baatuwa baaziwanuddeyo ku mutimbagano nti bagenda kubaako kye batunuulira nti bagenda kuddamu babale bye baali baabala nti bayinza okuba baakolamu ensobi. Sisuubira kuba nti ensobi bayinza okugamba nti katugeze kale batugambye nti abantu bali obukadde 45 nti banaatugamba nti babazeewo obukadde bulala 3 nti baabukolamu ensobi. Ekyo nakyo noowe kiraba nti tekisoboka. Naye anti mannange enjogera nga bwe nti omutonzi waffe yakola ki yasalawo katulabe bannaffe kye bafumba